أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وعلى آله وصحبه أجمعين. oluvannyuma lw'okutenda allah wekitiibwa nayini matenda amalungi n'okusaba kwekitiibwa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam saba ebyengana n'emirembe bidde eri owekitiibwa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tugenda kutunuulira ku bimu ku bitonde bya allah byetuwangana nabyo ewaka era nga kyandisaanye omuntu yenna abeere nga ategeera enkola gyateekeddwa okubeera nga awangaalamu nayo eri ebitonde ebyo. Tugenda kutunuulira ku kaifiyat tathir ma walaga fihi alkalb. Tugenda ku ngeri gyetusobola okuyonjaamu ekintu embwa kyebeekoze eki kyebeekombyemu oba enywedde mu mazzi mu kyombo kyonna. Wekitibwa nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam byonna yabituyigiriza. Fe abawangaala n'embwa tuwangaala nazo naye tukoze tutya okubeera nga tetuzifunamu buzibu era kiki tuteekeddwa okubeera nga tumanya embwa nnyonjo oba nkyafu. Hadithi eva ku abi hurairata radiyallahu anhu, allah abeere nga amusimaku, yagamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuhuru inai ahadikum idha walaga fihi alkalb an yaghsilahu 7 marrat ulahunna biturabi. Mu bigambo ebyo wekitibwa nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti fe abawangaala n'embwa oba omuntu yenna awangaala n'embwa kisaanidde gyali okubeera nga amanya bino byebiriwa. Embwa bwebukeera ku makya nga bwebukeera ku makya neekumba mu kintu kyokozesa ewaka, katugeze ekyombo oba esseepiki yonna oba essowaani oba ekikopo byetukozesa ewaka, kiki oteekeddwa okubeera nga okola? an yaghsilahu 7 marrat, ekintu ekyo olina okukyoza emirundi 7, ulahunna biturabi, era kwegyo emirundi 7 ogumu ku jjo tukozesa ttaka. Emirundi 7 ogumu ku jjo tukozesa ttaka. Mu njogera endala falyulquhu, mathalan for example embwa ezinenywa mu mazzi tugayiwayo tetugakozesa. Kiki etufuna mu bigambo bya nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam? Dalilun ala najasati alqalb, ekyo kitulaga nti embwa nkyafu era bweba ekombye mu kintu, ekintu ekyo tuteekeddwa okubeera nga tukitukuza, tukyoza emirundi 7 era ogumu kwegyo emirundi tukozesa ttaka. Lwaki tukozesa ettaka? Kubanga ettaka lirina obuyonjo bw'amaanyi oba litukuza, oba bwolikozesa mu kutukuza ekintu lijjawo obukyafu obwo. Ate tugenda okukozesa ettaka mu kuyonja ekintu, obukyafu obwo buba bw'amaanyi. So nekitegeeza nti embwa obukyafu bwayo bw'amaanyi. Kiki ekirala kyetuyiga mu hadithi? Ekirala ta'addudul ghaslat,
7 marrat, okubeera nga tuddiŋŋana mu kwoza ekintu ekyo embwa kyekombyemu emirundi 7, era nga ogumu ku jjo tukozesa ettaka. So wenkubiriza bannange abawangaala n'embwa, tekedde okubeera nga twegendereza nti embwa bwekomba mu kintu, ekintu ekyo tulina okukyoza emirundi 7, era nga ogumu ku jjo tukozesa ttaka. N'ekirala mbakubiriza nti embwa zaffe zetukuuma tugezeeko nnyo okubeera nga tuziteeka wala n'ebintu byetukozesa mu kubeera nga tufumbiramu emmere, tunyweramu amazzi n'ebintu ebirala. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi.